I talked to her. By the way, inawo anobe yamugoba bwasente teyangaba sente nangaba nengenda soka kuweka ekitundu. She told me she had the pledge, but she will give me first of all half of it. Ngenda okugira nali mukunaaba. I was bathing. Mukyala yali mu nyumba. My wife was inside. Nasindika emitwalo 5. She sent 50,000. Nenda banga akakadde mwaba watu. Nenda banga ndi w'amaanyi. I saw I was powerful. Omukyala yajja n'asooka ngamba. The wife came. Basindise sente. Now sent money. I was happy. And then she told me. Basindise. I was almost dying. She told me the truth is that. As I was sitting there, by the following day, there was a certain man knocked. Said, who is that one demanding me? Then the man told me, I need a plot. We had a plot in Memphis. There was someone who told me to deal with it and then sell it. He told me that plot was on sale. I called him. I told him the plot was still around. Praise God. I got a difference of 50,000. I was given 50,000 shillings. Things shall not be like that. He did not leave me to go and beg. Brethren corrected me. God cannot be ashamed. Have you heard they have reasoned? They reduced him everything. And he was thrown in the n'obunya bwali bukalu nga temuli mazzi. Ne batuula okulya emmere. Ne bayimusa amaaso gaabwe ne batunula. Era laba ekibiina ky'Abayisimayiri abava e Giriyaadi nga batambula, nga balina eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa n'envumbo n'emmooli nga babitwala mu Misiri. Yuda n'agamba baganda be nti, kiritugasa kitya okutta muganda waffe n'okukisa omusaayi gwe? Kale tumuguze Abamisiri bano, Abayisimayiri bano, so omukono gwaffe guleme okumubaako, kubanga ye muganda waffe, gwe mubiri gwaffe. Baganda be ne bamuwulira. Abamidiyaani ab'obuguzi ne bayitawo ne bawalula Yusufu, ne bamuggya mu bunnya, ne bamuguza Abayisimayiri Yusufu ebitundu by'effeeza 20. Genda kuba 39. 39. Luberebere 39 essuula. Luberebere 39. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifali omwami wa Falawo omukulu w'abambowa Omumisiri n'amugula mu mukono gw'Abayisimayiri n'amuserengesa eyo. Mbuuka ogende ku 11 olunyiriri 39:11. Awo lwatuuka mu biro ebyo n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gyo. So nga tewali basajja ba mu nnyumba muli munda. N'amukwatako ekyambalo kye ng'ayogera nti sula nange. Naye n'aleka ekyambalo kye mu mukono gwe n'adduka n'avaayo. Awo lwatuuka bwe yalaba ng'alese ekyambalo mukono gwe n'adduka n'avaayo, n'alyoka ayita abasajja ab'omu nnyumba ye n'agamba nti, laba annyingizza Omwebbulaniya okutuduulira. Ayingidde gye ndi okusula nange, ne nkoowa eddoboozi ddene. Awo olwatuuse
bw'awulidde nga nnyimusa eddoboozi lyange n'enkowoola, n'alyoka aleka ekyambalo kye gye ndi, n'adduka n'avaayo. Mukama yeebazibwe. Genda ku lw'e19 era 39:19. Olubereberye 39:19. Awo lwatuuka mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba nti, bw'atyo omuddu wo bwe yankolera, obusungu bwe ne bubuubuuka, mukama wa Yusufu n'amussa mu kkomera, ekifo abasibe ba kabaka mwe basibirwa, n'abeera omwo mu kkomera.